Zabbuli eya 21 ya mukulu w'abayimbi, Zabbuli ya Dawudi. Okwebaza obuwanguzi. Mu maanyi go, Ayi Mukama, Kabaka asanyuka, akugulumiza nnyo, kubanga omuyambye okuwangula, so tomumye ye yennyini kyakusabye. Seela. Ozze gy'ali n'emikisa emingi ddala, n'omutikkira ku mutwe gwe engule eya zaabu ennungi. Yakussaamu obulamu, n'omuwa okuwangaala emirembe n'emirembe. Ekitiibwa kye kingi olw'obuyinza bwo, wamuwa ekitiibwa n'ettendo. Omufudde ow'omukisa omungi emirembe gyonna, okubeerawo kwo kumusanyusa. Kubanga kabaka yeesiga Mukama, n'olw'ekisa ky'oyo ali waggulu ennyo, taasagasaganenga. Omukono gwo gulituuka ku balabe bo bonna, omukono gwo ogwa ddyo gulituuka ku abo abakukyawa. Olibafaananya ng'ekikuumi ekyaka mu biro eby'obusungu bwo. Mukama alibamira mu kiruyi kye, n'omuliro gulibalya. Abaana baabwe olibazikiriza ku nsi, n'obamalirawo ddala mu baana b'abantu. Ne bwe baliteesa okumukolako akabi, ne bwe balisala enkwe, tebalisobola, kubanga olibafuumuula, olibaleegamu obusaale mu maaso, ne bakyuka ne badduka. Ogulumizibwenga, Ayi Mukama, olw'amaanyi go. Tunaayimbanga ne tutendereza obuyinza bwo.